الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. tutendereza Allah tabaraka wa ta'ala tumusabase okusasira emirembe ku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Natera tukomye mu episode eno jetulowooza nti tujja kukoma kuyo nga twogera ku insurance kubanga tumuluddeko aye tumalirize nga tuzzeeyo ku nsonga zaffe ezakulembera. Njagala okubajjukiza nti tusoma ku kye bayita al-buyu' al-muharrama, ebyokutunda n'ebyokugula nga biri haram, era bwe twatuuka ku dhulum mwamulaba unfairness mu kusuubula. Kati ne tugenda ku gharar nga point ey'okubiri, kasita ogiraba mumanya business eyingiddemu ku haram. Gharar ne tugamba nti kwe kutunda nga kulimu ebitamanyikiddwa bingi. Episode ezo tubasaba mbere nga muzigoberera kubanga zitunyonyola bingi. Kati mu kutunda okulimu obutamanya mwe twagwira ku insurance nga example, olw'ensonga nti twakiraba nti insurance is also an exchange contract. Nkuwa nompa, nkuwa sente buli mwezi nga bwe nfuna obuzibu ojja kumpa. Kati ogenda okukitunuliranga amazima nayo eyingira mu contract ezirimu obutamanya, olw'ensonga nze naawe tetumanyi ennyumba enaakwata omuliro bateekwate muliro. Ekyo kikulu nnyo okuba nti tukitegeera. Olwaleero kubanga omulundi oguwedde twalaba insurance n'ebika byazo ne ziggwayo, leero twagala kulaba ennamula y'obusiraamu ku insurance eno eri conventional. Kubanga basinga obungi bwe mbadde mulinze Sheikh eddiini eramuleetya ku insurance. Oluvannyuma lw'okuba nti wategedde insurance kye ki? Oba tunaakola episode zayise nkukubiriza oyinza okupoozingamu katono n'ogenda n'osooka n'oziraba, kubanga kitugenda okwogera tukizimbidde ku biri ebyakulembeddemu. Omutwe gwaffe hukumu at-ta'min, okulamula ku insurance. Twazira bintu zirina ebika bingi, mujja kubaamu abagamba nti ziri halali, mwagamba ziri haram. Tugenda okuba nti tutangaza olwaleero mu budde buno butonotono bwe tulina, ate era nga bulijjo tugenda kutandika ne at-ta'minu tijari, commercial insurance, oba abasinga gye bayita conventional insurance. Kubana bagambye nti insurance egaba sobola gigabanyamu okusinziira emiteeko egy'enjawulo, naye omuteeko gwe tugenda okusinziirako kwe kuteekula insurance ng'osinziira ku kitongole ekigitambuza. Kati ekitongole ekigitambuza kiyinza nga kiri conventional nga insurance gye tumanyi company bwe zikoleza insurance, oba kiyinza okuba nga ekitongole ekyo kikola insurance ali Islamic kwe twayita takafuli oba takaful, oba kiyinza okuba nga ekitongole ekyo kikola insurance nga kiyita mu bitongole nga NSSF mu Uganda, oba nga kiyita mu pension za gavumenti, abakozi ba gavumenti. Kati tugenda kutunuulira conventional insurance gwe tugenda okulaba mu eno episode, era nga bwe tumulaba tujja kuba tutegera ennamula ya Islamic insurance oba takaful oba taawun. Oluvannyuma tujja kulaba insha Allah, tujja kukwata episode y'emu mu maaso eyo tulabe ku nnamula y'obusiraamu mu NSSF, kubanga nina statistics njagala okubaleetera ne research gwe neetaaga okukola ku nsonga eyo okutegeera NSSF ne banna bamufaanana oba ze bayita retirement schemes mu Uganda zikola zitya. Tujja kujja insha Allah tuzogereko mu episode eri separate, naye olwaleero tugenda kwogera ku conventional insurance companies era ennamula yazo eri etya. Oluvannyuma tuddeyo ate ku point ey'okusatu efuula bye tugula ne bye tutunda okuba nti biri haram, yeya riba. Nabagamba twalina points 3 ku luli: dhulum, unfairness, gharar mwe tuli mu kutunulira ku insurance, ne riba, era gwe tujja okuwanvuya nga tumaliza episode eno inshallah. Kakati okubajjukizaamu katono ku kye tugenda okwogerako, conventional insurance yaliwa. Twagamba kuba kukkaanya wakati w'abantu babiri, ng'abantu be tutegeeza wano omuntu
ali artificial ye company, insurance company, naawe omuntu ali nakyo okuba nti company eyo obaako essente z'ogiwa iyo ekubeererewo singa omutawaana gwe muba mukkaanyizaako gunaaba gukutuuseeko. Era ne tugamba nti mu company eyo ezimu ku nkola zaazo nti akasente k'owaddeyo kaba ka company tetukalinaamu nnyo mukono. Ekyo njagala nnyo mukitegeere, kaba ka company eyo era ne byegenda okukola tobirinaamu mukono, ekyawukana ku nkola eya taawun oba insurance ey'obusiraamu gye twayogerako mulundi oguwedde. Kakati ekyo kyekifaananyi kitukomyewo gwe ne company yennyini ssente z'ogiwa yo neba ng'ejja kubeerawo mu kaseera ng'ofunye omutawaana ogwo naye ng'ogiwadde ssente. Kati waliwo exchange egenda mu maaso. Gwe tolina oba ofunye omutawaana munene oba mutono oba gutya, doesn't matter. Ekikulu kya byonna gw'oba wabaguzizza risiki eyo ne baba nga bakuwadde guarantee oba obweyamu kye bayita dhaman nti ojja kutambula tolina mutawaana. Kampani eyo nga bwe tuginnyonnyodde oba enkolagana nga tugyogedde contract eyo abamanyi bagyawukanamu ab'omulembe guno olwawukana nga lunene ddala. Ekyo kyo njagala ntandike nga nkitegeeza. Era tugenda kuleeta okwawukana kw'abamanyi okwo ne discussion yaabwe kumpi yonna nga tuggyemu bitonotono olw'obutakalubya nnyo musomo guno eri abatulaba n'abatuwuliriza. So method gye tugenda okukozesa wano yakwogera enjawukana z'abamanyi ku nsonga eno conventional insurance ziri mmeka, oluvannyuma tukwate buli ndaba y'abamanyi, buli kigambo ky'abamanyi abo tulabe obujulizi bwabwe, kyo kikulu nnyo, na butya bali abatakkiriziganya nabo bwe bazzaayo obujulizi obwo. Njagala tukitegere bulungi fikki bwatu wagenda okutambula. Tugenda kukwata okwawukana kw'abamanyi ku nsonga eno, tuleete ebigambo byabwe byonna bisatu kubanga bagyawukanamu emirundi esatu. Then tukwate buli eyagamba kye yagamba n'obujulizi bwe nabali baamuddamu batya ku bujulizi obwo. Ku nkomerero then tulabe buli omu kyajja okugenda nakyo inshallah nga kyalabanga kyekituufu. Kakati conventional insurance companies n'okuziyingira zirimu ebigambo bisatu. Ekigambo ekisooka kye bayita at-tahrimu mutlaqan. Ekibiina ky'abamanyi nga kinene nnyo kyagamba nti conventional insurance eri haram. Full stop. Era mu abo mwe muli olukiiko olukulu olw'abamanyi Saudi Arabia, era mwe muli decision gye bayita qararu majma' al-fiqh al-islami. The International Fiqh Academy, olukiiko lw'abamanyi lw'ensi yonna lwalaba nti eyo conventional insurance companies ziri haram, zizimbiddwa ku haram. N'ebibiina ebirala bingi nnyo bye tutagenda kwogera wano nga abamanyi baabyo baalaba nti insurance eri haram. So kyekigambo ekisooka, insurance eri haram. Insurance eri haram. Eno gye tuyina si ey'obusiraamu gye twalaba mu episode ewedde. Ekigambo ekyokubiri be bamanya bagamba nti aljawaazu mutlaqan, nti insurance eno n'enkolagana yaffe ne insurance companies eziriwo kati zikkirizibwa ewataleka kwakkulizo kwonna. Kubanga abasinga obungi mubadde mugamba insurance eri haramu ng'oyinza ogamba tali mumanyi yagamba nti eri halal. Kakati bali bagamba nti eri haramu mutlaqan, eri haramu ewataleka kwakkulizo kwonna. Bano ne bagamba nti ntuufu ewataleka kwakkulizo kwonna. Mwe muli Sheikh omu ku basheekh abakulu Mustafa Zarqa ne Abdullah ibn Munai, Allah tabaraka wa ta'ala basaasi. Era bateeka n'abalala awo babiri abasinga okwatiikira naye nga waliwo n'abalala babagoberera nga bagamba nti conventional insurance terina mutawaana. Actually ekkirizibwa ewataleka kwakkulizo kwonna.
kubanga byogenda okwogera nga tugenda okola obujulizi bwabwe nti byogenda okwogera ku Islamic insurance byennyini bye biri mu conventional insurance bwe baali balaba. Ekigambo ekisembayo kibayita at-tafsilu, obutagamba nti haram n'obutagamba nti halal, wabula tuzitunuulire twawulemu. Abamu ne bagamba nti waliwo ekika kya insurance ekiri haram, wabawo n'ekika mu conventional insurance ekiri halal. So ebigambo biri bisatu. Ekigambo ekisooka nti insurance nga bwe tugimanyi kati nga mu Uganda eri haram, era bebamanyi abasinga obungi ku mulembe guno. Ekigambo ekyokubiri insurance ekkirizibwa ewataleka kwakkulizo, bamanyi si bangi naye balina ensonga nkulu nnyo nga bwe tugenda okuziraba. Lwaki balaba bwe batyo? Ekigambo ekyokusatu kyekigambo ekigamba nti tetukikwata kyonna lumu kukifuula haram, wabula tuggyemu haram era tuggyemu ne halal. Byebigambo bisatu tugenda okulaba, byebigambo bisatu bye tugenda okuba nti tutunuulira. Kakati tugenda kutandika n'ekigambo ky'abaagamba nti eri haram insurance nga bweri, era nga bye bamanyi abasinga obungi mu mulembe guno. Bagamba nti insurance companies ziri haram olwo hadithi ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gye yagamba oba eyajja negamba nti anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha an bay'i al-gharar. Yo hadithi emanyikiddwa bw'osoma gharar mweri. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yatugaana era yagaana okutunda kwonna okulimu uncertainty, okulimu obutamanya nga bwe twabunywera mu nsonga eri. Kati nga kitegeeza nti obutamanya obuli mu insurance nga bwe yegenda mu maaso, risk enaabaawo bateebeewo, bufuula contract n'okuba nti eri haram. Era njagala okubategeeza nti abamanya bagamba nti insurance eri haram, eno ye point yabwe esinga okuba nga nnene. Era kyovula obujuzi bwe bakulembeza nti insurance eno min uqudil gharar, ate twakiraba ku luli nga tusoma mu episode eziyise nti it is a probability contract. Tugiyingiramu n'olya ssente naye nga nyinza okutwala ssente nyingi okusinga ze ntaddemu n'okola loosi, oba nze nyinza obutafuna buzibu bwe nakuweredde ssente kunnyambako gwe n'ozitwala. So eri awo eringa game. Kati twakiraba nti nno ebyo byonna bitegeeza nti uncertainty mungi. Tuli ffena abamanyi abaalaba nti insurance ekkirizibwa tebakkaanya n'eyo ndaba, bo tebalaba nti mulimu gharar, tebalaba nti mulimu uncertainty mu conventional insurances. Lwaki? Kubanga gwataddeyo ssente, owaayo ssente muqabila shira'il aman, ng'oyagala kugula security, oyagala kugula bukkakkamu na mirembe, okakasa nti wonaba ofunye obuzibu tokola ki? Kakati tewali butamanya buli wano. Ekigulibwa kimanyikiddwa ye assurance, ye security yo gy'oba nayo nti bw'ofuna omutawaana. Kakati gwagamba nti nno insurance erimu omutawaana mbu tetumanyi kye tugula aba tetumanyi, agamba buvaawa, ssente ze tuwaayo tuzimanyi, era n'omutawaana oguyinza okutuukako tugutegedde, n'ekye tukuguza ekyokuba nti gubira mukakkamu nakyo kikola ki? Kimanyikiddwa. Era ng'awaayo n'oli naye ng'ajja kukola ki? Kati oli kyagenda okuba nakyo nga kampani kwe kubeerawo mu kaseera gwe weebaka otulo. Bo nga bagamba nti nedda. Naye nga bamanyi bagamba nti hadithi eri eya Nabbi sallallahu alaihi wasallam okugamba nti yagaana uncertainty yeekola wano, bano ne batakkaanya nakyo nti mulimu uncertainty. Era ne bagamba kale kugaye mulimu uncertainty, mulimu gharar, mulimu obutamanya, jahala, bwe bubaamu butono. Ate ffenna tukimanyi bulungi nti nno bwe mubaamu ng'obutamanya butono, twakiraba mu ntandikwa nti uncertainty bw'abanga mutono nga bw'onooyingira mu ddiiru nga tolina kyakukola. Kati nga abasuubula okuva e China, Dubai ne bagendawa, bakola ebintu nga tebamanyi nti babanaatu oba tebaatunde. Nawe waliwo obutamanya awo, tebamanyi abantu banaagula tebaagule. Naye obutamanya buli necessary ku business, otherwise tewajja kubaawo business. Na bano bagamba nti obusiraamu tebwagaanako uncertainty mutono, wabula bwagaana al-ghararul fahish,
of uncertainty nga mungi. Kati nga bagamba niwe tuba tukkiriza nti kituufu mweno contract eri wakati wa company eri conventional n'omuntu mulimu gharar wa uncertainty alimu mutono, talemesa contract kugenda mu maaso, tagaana butuufu bwa contract mu sharia, era nga bagamba nti ebyetaaga okumanyibwa byonna mweno contract bimanyikiddwa, ekisigalawo nga tekimanyikiddwa tewali kyakukikolera, kitegeeza tekirina mutawaana kuba nti sharia ekikkiriza. Ne bagamba era obutakkaanya nabana bagamba nti eri haram, ne bagamba nti law qila inna fi ta'mini ghararin kathir, ne tunagamba nti mu aqd at-ta'min oba mu insurance nje twogerako ghararun kathirun, nti mulimu obutamanya bungi, uncertainty mungi, ali excessive, falhajatu obwetaavu bw'abantu ku insurance eno bugifuula okubanga ki ekkirizibwa. Njagala mumpulirize bulungi, tutandise n'abamanya bagamba nti insurance company eziriwo ziri haram, era nembagamba bebamanya basinga okubanga bangi n'obujulizi bwe bwaleeta kwe kugamba nti insurance yemu contract za probability ezirimu uncertainty, nga zirimu obutamanya bungi etuyinza kuziyingiramu. Bano ne bagamba nti nedda, wadde muleesa obujulizi obwo nti nabbi yagaana okugula n'okutunda okwo bwe kutyo, wabula tetukkaanya nammwe nti mulimu gharar, mulimu obutamanya. Ne bagamba ate ne tugamba nti mulimu obutamanya, ensonga ey'okubiri, obutamanya obwo butono tebugaana business kugenda mu maaso. Ne bagamba ekyokusatu, ne bwe tugamba nti kale mulimu obutamanya bungi nga yemugamba, olw'obwetaavu nti tewalina insurance companies zimala mu nsi ze mugamba nti za Busiraamu, abantu beetaaga insurance, medical insurance, beetaaga simanyi biki, like obulamu bwabwe kati bavuga emmotoka beetaaga insurance ezo. Kati ne kiba nti olw'obwetaavu nga mumanyi alhajatul amma tunazzal manzilata ad-darura, Allah tabaraka wa ta'ala bane sharia etutegeeza amanya batugamba nti obwetaavu obubuna abantu, the general need, public need, nga abantu bakosebwa bukwata ekyetaali badde darura, ekyali badde nti tesobola kubaawo nga tetukiyina, ne bukifuula nti kikulu nnyo, ne kigenda mu ddaali erimu ne darura era ne kikkirizibwa, ne kigwa mu principle egamba nti ad-darurat tubihu al-mahdhurat, obuwaze n'obukake ku mbeera nga tulina kyakukola bufuula ebibadde haramu okufuuka halali. Mu kaseera ako abantu basobole okuba nga bakola ki, baviibwako obuzito, kye bayita rafa al-haraj, abantu baveeko okuzitoowerera embeera ebibatuddeko, ate nga tukimanyi nti sharia mu bigendererwa byayo yajja okuwewula ku banaadaamu ne ku bintu ebibaminya. Kakati olaba nti bali abamanyi baleese nti insurance eri haram, era ne bakuwa obujulizi obusoose mu hadithi ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam eyajja nga Nabi sallallahu alaihi wasallam yatugaana okutunda okulimu obutamanya. Bano tebaganye hadithi y'abali mu kitegere bulungi, tebali mu kuwakanya hadithi ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nti nfu oba ntuufu, wabula tebakkaanya nti hadithi eyo ekola ku insurance company ne contract eno nga bw'eri mu conventional insurance. Era bakuwadde ensonga zaabwe 3. Tebakkaanya naawe nti mulimu gharar, ate ne bagamba nti mulimu gharar, bagamba gharar mutono. Gharar twamusoma mu episode eziwedde, toweewuunya nnyo ekigambo kino, balinawo gwatulaba tukusuubira okuba nti wategedde gharar kyekitegeeza. Ne bagamba nti temuli gharar bw'abaamu mutono, ate ne bw'abaamu nga mungi, obwetaavu bw'abantu buwaliriza embeera, era sharia buyinvokinga approach ya sharia ey'okugondeza mu bantu mu nsonga zaabwe. So obujulizi obusooka obugaana insurance, conventional insurance nga bwe ziri kati, n'engeri gye baabulaba bali abagamba nti teri haram. Obujulizi obwokubiri abagamba nti insurance eri haram bwe baleeta, bagamba nti anna aqda at-ta'min
insurance contract nga bwe eri ssaawa eno yashtamilu ala riba binawaihi alfadl wannasi'a nti erimu riba ow'ebika ebibiri byombi. Of course ebika ebibiri okusinziira ku eno category nga bwe baagiraba bo. Mu insurance companies n'enkolaganayo ne insurance company mulimu riba. Ate tukimanyi nti riba ali haramu binnassi wal ijma' mu bitabo ebyeddiini Qur'an ne Sunna ne ijma' n'abantu abamanyi bakigattako nti riba eri haramu. Kati kitegeeza contract ya insurance n'abantu okugigenda mu efuuse haramu. Kakati obwo bwe bujulizi bwabwe. Kakati obuntawana guli nti kiki bategeeza ne riba al-fadl ne riba an-nasi'a. Mugenda kukkiriza tuwalirizibwe olw'omulamwa guno okwogerako katono ku riba naye nga ye topiki yaffe eddako era tujja kugirwako nnyo na kino kye twogerako kati tujja kukikomyawo mu episode ezinajja. Kye bayita riba al-fadl kwe kuba nti ogula ebintu ebiyingira mu riba bye tujja okulaba mu hadithi nga in this case sente ze twagalamu ffe wano ebisigaye tujja kubiraba. Kwe kugula ebintu ebifaanagana ng'olina okuba nti obyenkanyankanya gwe n'obaako ekimu ky'osingisa kinnaakyo obungi. Ogula shilling ku shilling ak'omutwalo bakuweemu ak'omutwalo naye ate n'ogamba nti ak'omutwalo bakuweemu ebiri nga zonna shillings. Sigamba nti shilling ku dollar, shilling ku euro kuba awo tujja kukiraba nti awo biba byawukanyeemu bikkirizibwa okuba nti dollar 100 ziva emitwalo 30. Togamba nti dollar 100 tukuweemu nusu 100 ekye Uganda. Ekyo abamanyi si kye bagamba. Wabula akalombolombo akaleetera okuba nti ogwa mu riba ey'okusinza ku ebyo by'otalina kuba nti osinza ku birala kye bayita riba al-fadl. Kati mu ssente mu insurance kijjawo ekiti nti owaayo ssente buli mwezi naye ssente ezo osuubira okuba nti ogenda kufuna ssente. Ekyo kimu. Ndowooza tutegerekeka bulungi. Bw'ogamba nti ngenda kuwaayo emitwalo 10 buli mwezi mu kampani ya insurance osuubira nti bagenda kukuwa ssente. Actually owaayo ssente naye bakuwe ki? Bakuwe ssente. Ekyo kimu. Kati ssente z'osuubira okuba nti bagenda kukuwa kye bayita riba al-fadl ebiseera ebisinga insurance company nkuwa ssente ezisinga z'okoze ki? Ziwataddeyo singa oba ofunye omutawaana ogwo. Oba singa nga bwe twalaba ku types za insurance, life insurance ne types zaazo, singa kiwali ogamba oba kyoli mu kuteekamu policy giwasalawo gy'oba okolerako ekuwa ssente ezisukka ku ki? Kuzookoze eki? Kuze wateekamu. Kati olw'okuba owaayo ssente entono za shillings bakuwe ssente bampe ssente. Tukimanyi nti nno bwe tunajja mu kusoma riba oba okwongera time w'otalina kugyongera ojja kukiraba nti bw'ogenda ku forex bureau ogule ssente olina dola bakuweemu emitwalo gyo 3 for example balina kuzikuweera awo. Erina kuba yadan biyad nti eba sport transaction bakuwa n'okola ki? Nawe n'owaayo. Owaayo ne bakuwa. Kakati mu insurance company muyingiramu mutya riba eya nasi'a nti tuwaayo ssente naye ng'ate bo bajja kutuwa ssente endala later. Kati ne kiba nga ssente batuwadde nnyingi ne tugwa mu riba al-fadl ate ne kiba nti bazituwadde sinako sport bajja zituwa sometime to come ne tuba nga twongedde obudde mu kugula ssente ekitakkirizibwa mu sharia. Kati bwe bujulizi bw'abamanyi bagamba nti insurance
eri haram olwa riba alimu. Actually riba owebika ebibiri, riba al-fadl, riba w'okusinza bakuwa sente, owayo sente bakuwa nyingi ezisinga ze wataddemu. Actually oli mu kugula sente ku sente, then ate ne sente bazikuwereddeyo bazikuwadde later n'ogwa mu riba nasi'a. Ye argument eyo abamanyi gye baleeta era ye daliiru obujulizi obusinga okubanga bw'amaanyi obwokubiri mu kugana insurance. Obusoose tubulabye nga bwali gharar, uncertainty, kati ne riba abiyingiddemu mu ngeri efaananako bwetyo. Of course abamanyi balaba nti insurance eri halal tebalaba nti bo tebalaba nti mulimu riba. Lwaki? lianna aqda at-ta'min laysa min qabili as-sarf wal mu'awada. Olw'ensonga nti practically teri aleta sente mu insurance company mbunga azze kukola ki? Kola money exchange oba azze kugula sente. Like abantu si baba bagenderedde nti kanzije ngule sente. In fact abatalina mu kwewola because riba abamanyi basoose gwe boogeddeko bagamba nti insurance eri haram atera kugira mu swarf which is money exchange nga tuli mu exchange ga sente oba mu qard mu loan mu kwewola sente. Kakati tetwetaaga kuba nti tuyingiza riba mu insurance contract etali kwebyo. Insurance contract is not money exchange, no one says that. Ekyokubiri si kuwola, tewali gwe bawoze wano. Kati lwaki tugamba nti no insurance ziyingira mu riba? Eyo yo gundi yaaba ne bakola ki? Ne bagira wabula ne bagamba nti just company ejja takumu sharikatu bitawidh an ad-darar al-waqi'. Company tulabutuzi waine negamba gundi afunye omutawaana katumukole ki? Katumuyambe. Fahuwa aqdu mu'awadha. Ndoza tukitegedde bulungi. Bonga balaba nti ensonga teziyingira mu riba. Naye of course abamanyi bagamba nti ekikulu si kiki kyotumye contract. Mukimanyi nti mu principle za sharia ezikuwatagana ku business transactions egamba nti al-ibratu bi al-maqasid wal maani. Ekigendererwa n'ekigobererwa mu contract za sharia mu business ge makulu ga transaction, ge makulu g'ekyo ekikola kye muli mu kukola. Labi al-mabani wal alfaz au labi al-alfaz wal mabani, wabula tutugendera just bigambo byogeddwa na utya contract we bagibaze. Kati bali bagamba nti insurance eri haram batunulira haqiqatal amr, ki ekigenda mu maaso wano. Ekigenda mu maaso tulimo kukwata sente kuziwaayo batuwemu sente, full stop. Kati bo kubasinzira ogamba nti riba ayingiramu sente ku sente. Kati whether practically omuntu takirowooza oba akirowooza, that is the reality of that arrangement. Ndoza mulaba nti olutalo lugenda mu maaso wakati w'abamanyi. Of course nkozesa kigambo lutalo naye nga kigambo kya buntu bulamu, like si lutalo, naye enteekateeka egenda mu maaso wakati w'abamanyi mugiraba. Bali mu kudiscussinga nsonga. Wano mu Uganda tuba obaolyawo oluusi twakayanye dda nga tulina mu kwekwata matayi, naye bakulaga nti discussion egenda mu maaso. Gw'olaba bw'oti nze siraba bwenti. Era njagala obubakakasa bano bamanyi boolaba wano discussion zaabwe zagenda mu maaso nga bonna bakyali balamu. Naye tetwawulirako nti gundi yafuluma ne mu room nga munne takkaanyizza naye, kubanga discussion bwe bayakimanyi nga twogera nyirimu temwetaaga kubaamu emotions kubanga amazima ge gabeera ensonga. Kati olaba nti obujulizi obusooka obw'emirundi ebiri obugana insurance, abamanyi bagamba nti insurance eri halal, bayina kye basobola obukomentingako. Gharar, ekyokubiri riba, obujulizi obwokusatu aqdu at-ta'min naw'un min al-qimar, nti contract ya insurance gye tuyingiramu ffe ne company eziri conventional kika mu bika bya gambling, because nze naawe tetumanyi kigenda kubaawo. Omuliro guyinza okukwata enju yange, emmotoka yange eyinza okufuna akabenje, eyinza obutafuna. What happens to the money? Kati kiringa nti nze okufuna gw'olina kufiirwa, nange okufuna nawe okufuna nina kufiirwa. Kugamba that kind of gambling nga bw'ogenda mu betting n'ogamba ngenda kusiba Arsenal ne Man U, gw'okuwangula sente ezo omukumu alina okukola ki? Okufiirwa ezize. Kati ne bagamba ate tukimanyi ffenna
nti oluusi omutawaana gukutuukako oluusi tegukutuukako. Ate tukimanyi nti betting ali haram ne gambling ali haram kubanga agwa mu kitwalaba mu episode ezasooka al-maisir. Eyo obujulizi obwokusatu abamanya bagamba nti insurance eri haram. Ndoza tukyali ffenna. Tukyali ffenna. Katusabe Allah tabaraka wa taala abatulaba balungi n'abatuwuliriza atuwa okutegeera tubeere nga tetunaba kuvaako. Obujulizi obwokuna abamanyi bwe bawa abagamba nti insurance nga bwe ziri haram bagamba nti anna aqda at-ta'min fihi aklu li amwali nasi bil batil. Nti bwe wetegereza insurance company ezo ngeri gye zikolamu mulimu okulya ssente z'abantu mu bulyazaamaanya. Ate aya eri clear nnyo mu suratu an-Nisa, Allah tabaraka wa ta'ala nga atugamba ya ayyuhalladhina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Temugezangako ne mulya ssente ez'abannammwe nga muli mu business wakati wammwe bil batil, mu bulyazaamaanya. Obulyazaamaanya bano abamanyi bagamba nti buvaawa kubanga ssente tuzikuwa nga kampani, ebizibu ne bitatutuukako naye n'osigala ng'okyatusaba n'endala nga nawe okimanyi risiki teyatuuseewo. Kati tulaba nti ssente z'oba ng'oziridde nga kampani nga siina wenfunidde, tolina na bwonziririza kasente, eba efuuse haram. Era ekigambo kyange nga kigamba nti wano wajja n'okuyingira insurance enkake. Gavumenti eyinza zikukaka, abalala bayinza okukaka, like any other, guyinza okuba nga mulimu teguyinza kukuwa mulimu nga tolina insurance ya bidduka. Kati olaba nti waliwo okutwala ssente z'abantu mu bulyazaamaanya, si be bakironzeeko, eyo case scenario emu, ne baba be bakironzeeko muteekawo embeera mu mateeka nga ebakugira okuganyulwa mu insurance yaabwe singa baba tebafunye mutawaana gwe baali bakoze eki. Kati nga mulimu obulyazaamaanya, ate obulyazaamaanya bwe bubeera wonna nga bwe twakiraba bufuula contract okuba nti eri haram. Eyo ensonga ey'okuna abamanyi bano gye bawa. Of course bano abagamba nti nno kulya ssente z'abantu abagamba nti no insurance eri halal tebakkaanya na ndaba eyo kubanga bo balaba nti tewali kulya ssente za muntu mu haramu wano oba mu bukyamu. Lwaki? Kubanga ssente kampani zeefuna ezifuna muqabila dhaman, eteekawo garanti, eteekawo embeera y'okuba nti yo ejja kukubeererawo, yeetaddewo risiki egitwale, kati ke kasente k'ogiwa wa muqabila iltizamiha bitta'widh fi hali husul al-makhatir, n'okuba nti yo yeetutte obligation y'okubeerawo singa akavuyo kooti okutuukako kanaakutuukako. Kati tebalya za bwereere teri ffenna. Kakale of course eyendaba nayo weeri. Obujulizi obwokutaano bwe baleeta abamanyi abagamba nti insurance eri haram, bagamba nti insurance contract nga bweri fihi ilzamu bima lam yalzam shar'an, erimu okwekakasaako ekyo eddiini kyetakakasaako. Kati sharikatu ta'min, insurance companies zino tewali nsobi gye ziba zikoze mu kuba nti gwe omutawaana gukutuukako. Kati zo ne zivaayo ne zigamba omutawaana gwe tugututte. Egamba insurance company yo nga yo teyina kakwate na mutawaana kugenda kukutuukako. Eva eti eri negamba nze omutawaana gumpe ahe nekusoloozaamu ssente z'omutawaana. First of all tegunnagwawo, ekyokubiri ne bba guguddewo yo yennyini si yeyina like tegugikwatako, yabadde yeetulidde eri gwe ne bakola ki n'okola kabenjeko. Kati nga balaba nti tekikola ki tekikkirizibwa. Naye of course abamanya bagamba nti insurance ekkirizibwa, bagamba hiya asbabu dhaman alwajiba. Tuyina concept mu sharia eya dhaman.
okuba nti omuntu asobola okuvaayo n'agamba nti gundi bw'anaaba afunye omutawaana ngenda kukola ki ngenda kumubeererawo olw'okuba ekyo kikkirizibwa mu sharia ne kampani ekkirizibwa okuba nti ejja negamba nti bw'onaaba ofunye omutawaana nja kukubeererawo akavuyo kokka we kali nti ku luno ate insurance erina okukusolooza kubanga aqdu dhaman contract ya dhaman eyo yakuba nti someone can guarantee oba abeera kafir oba garanta mu sharia aqdu tabarru si contract ya kufunamu ssente contract ya kuyamba nti munnange bw'anaaba afunye omutawaana nja kukola ki nja kumubeererawo kati tekkirizibwa okubeera commercialized abagamba nti insurance eri halal bagamba tekigaana mu fikki tewali bujulizi bugaana contract eri wakati wo ne garantawo kuba nti era commercialized n'akuggyako akasente of course tujja kulaba letters of guarantee mu maaso eyo banka zezigaba ne letters of credit okuba nti abasuubuzi bagenda ne basuubula ne bakola bye baagala okukola ziramulwa zitya naye eyo erimu njagadde ngisongeko wano nti kati omutawaana guyingidde ne mu contract n'amateeka gafuga guarantship mu sharia bano bagamba weetaddeko ekikyakakatako ate nga tolina buvunaanyizibwa kola ki bukibaako kati gwe n'obeera n'osasuza abantu ekitakwatako bano ne bagamba tekigaana kubanga dhaman n'okuba garanta w'omuntu kirungi mu ddiini era gyekiri bano ne bagamba yes gyekiri naye gwe okifudde kya ssente kifuuse commercial kati oli mu kulya mu contract eyalibadde nga si yakulibwamu ssente gwe muli mu kulya ssente tekikkirizibwa nga bw'olaba nti tekikkirizibwa commercializing loan oba kibayita contract aqdul qard ezo loan n'olaba nga muyingiramu riba nti zaagendererwamu kuyamba bantu kati tokkirizibwa ogamba nti nze ku looni ate ngenda okulya ssente lwaki kubanga looni eyo gyoyagala okulyako ssente ezo nga contract yo bayita aqdul qard teyagendererwamu kuba nti ekola ssente yagendererwamu kuba nti eyamba bantu kati ne bagamba nga bwolaba bwe kiri wali bwe kiri ne mu dhaman ne garanta it is the same what the same thinking and argument that comes along here kati ensonga za insurance eri halal oba eri haram bwetwe zitambula era bw'oba teweegenderezza osobola okutandika okulaba nti ensonga eno teringa bwe twali tugirowooza fatuwa nga ziyitwa mulundi gumu nti insurance eri haram endala nga ziyitwa mulundi gumu nti insurance eri halal naye kati tuli mu kulaba ebigambo by'abamanyi of course obujulizi bw'abamanyi buno bukyagenda mu maaso abalaba nti insurance eri haram tujja kusembyayo omu ku bujulizi bwabwe of course buli walako era kyovula nabo busembyayo mu mpanga naye nga bukulu nnyo ngenda kubwogerako kuba tujja kubwetaaga mu maaso nti mu insurance contract eri haram gye tuyingiramu eri convention lwaki yatadhammanu bay'a dayini biddaini eyingiramu okugula ebbanja ku bbanja nti nze mbanga akuwoze ssente naawe n'onsuubiza nti ojja kumbeerawo ku bbanja kyenkuwadde bbanja naawe kyogenda okunziriza kigenda kuba bbanja mu maaso kati tulina contract eri wano nga tewali yaafunye ekyayagala wabula buli omu alina kisuubizo kubanga bw'osayininga contract ya insurance kitegeeza twagamba eno ye contract gye bayita min al-uqud az-zamaniya eri mu contracts ez'obudde nti bw'ogiyingiramu ogibamu mpaka bw'enaakola ki bw'enaatuukawo kati kitegeeza bakubanja mu maaso ng'ate naawe babanja mu maaso osasudde omwezi guno naye n'ogujja nagwo of course gukakatako kuba wasayininga kakati muri mu contract nga gwe tobawadde ssente zonna kuzimalayo ze baagala ate nabo tebannakuwa ssente nakubeerawo kuba omutawaana nti gunaakubaawo kati ne muyingira mu contract nga oyingizaamu bbanja n'oguzisa bbanja era tugenda kukiraba oba okubawa ekifaananyi ekyamangu enewe okwongera okutegeeza ku nsonga eno nti omuntu okujja n'akugamba nti nno nguze emmotoka ne musayininga nti akuguzizza emmotoka ne muvaawo nga tomuwadde ssente ate nga naye emmotoka akusuubiza nsuubize oba ntegerekeka bulungi emmotoka ya bukadde 2 sibukuwadde kati nja bukuwa mu maaso
naawe togimpa naawe oginsuubiza ya mu maaso naye tuvuddeyo nga buli omu asayininze nti muguzize emmotoka n'ono akoze eki ansasudde naye nga mwenna tekuli aleese ssente kyova olaba mu contract gye bayita salam tujja kugiraba mu maaso inshallah nga tusoma ku islamic oba sharia contracts mulimu kye bayita salam omuntu akkirizibwa okubanga awaayo ssente byagula babimuleetera oluvannyuma naye ezimu ku condition z'eyo contract nti ssente zo zirina kuba kaakati ye nnyini ssente aziwaayo kati agenda okudelivaringa ya delivaringa oluvannyuma nga bwe tujja okukiraba ku nsonga ya salam singa ojja n'ogamba nti njagala emiyembe tani 2 mu gw'omunaana n'otampa ssente nga nange ate byerina okuwa nabbi kuwa mu gwamunaana byakusuubiza ne tusayininga tekikkirizibwa kubanga oba okutte ebbanja ne ligula ebbanja eddala liteekawo risiki nnene nnyo Allah tabaraka wa taala gyatatwagaliza kuba nti tuddiringiramu era awo tujja kubiramu ebifaananyi bingi nnyo kuba kati ssaawa eno bye biri mu katale mu bufunze ebyo ebigambo by'abamanyi abaana obujulizi bw'abamanyi abalaba nti contract ya insurance eri haramu mutlaqan nga tolina kyojjeemu the whole idea of the conventional insurance eri haramu era netugamba nti bebamanyi abasinga obungi ku mulembe guno however twagambye nti waliwo abamanyi batonotono omuli Sheikh Mustafa Zarqa ne Abdullah bin Munir abalaba nti insurance contracts ne company nga bwe ziri halal era bebabadde bali mu kukola ki mu ku ajuwinga n'ebigambo n'obujulizi bw'abayo abamanyi abakoze eki abakulembeddemu nabagambye tugenda kulaba buli kigambo ky'abamanyi then tuleete obujulizi bwakyo then tuleetereko obuolyawo counter arguments bali abalaba kiri ekiri opposite oba abatakkaanya nabo boogera ki ku bujulizi bwabwe tutegeere nti ensonga eno si ntono era episode eno temutusuubiramu kuba nti tugenda kubabulira nti kino kyekituufu wabula tubagambye abamanyi abasinga obungi bali eno abamanyi abasinga obungi abatonotono bali eno naye buli omu alina points ez'amaanyi kati of course abamanyi balaba nti obujulizi like insurance ziri halal nga tekuli kakwakulizo konna bagamba anna al asla fi al muamalat al ibaha bo baddayo ku asl istishab al asl nti tukimanyi mu principles za sharia nti kasita tugenda mu byokugula n'okutunda n'enkolagana z'abantu biri halal era bikkirizibwa mpaka tunaafuna obujulizi obutwala ki obitugaana kati ne bagamba tetulinaawo obujulizi butugaana insurance njagala mutegere ekintu kikino bw'obanga odiscussinga irimu nakinaba wali mutukikola nnyo naye si kituufu tudiscussinga tugamba nti obujulizi bwa kitabu wa sunna Quran ne hadith si bwe bujulizi bwokka mu sharia si ze source zokka kugamba bwe tujja mu bujulizi bwa sharia bungi buwererako ddala kati bano babamanyi bakozeseza obujulizi bayita ki istishab hal al asl okukozesa obujulizi okukola ekintu ng'okizaayo ku kiki kye kibeera before singa tewabawo kikikwatako kitegeeza ki nti olw'okuba okugula n'okutunda n'enkolagana wakati w'abantu ziri halal kye tugenda okwekwatako mpaka bwe tunaafuna obujulizi obugamba nti kiri haramu ekya insurance lwaki kubanga n'ekya insurance nkolagana mu nkolagana z'abantu kati kifaanagana ng'enkolagana zonna endala tetuzijjaamu kintu ne tugamba nti kiri haramu okutuusa nga tufunye obujulizi obukitujjako mu sharia ekyo kibagamba so kansubire nti n'ensonga yaabwe etegerekese kati bo bagenda kudiscussinga naawe nga bagamba tetulina mutawaana era tebali guilty nti bali haramu wabula bagamba twakkirizibwa okukolagana bw'oba ng'oyagala kutujjako eno enkola ya insurance eriko tuwa obujulizi bo bagamba tewali bujulizi butugaana kola ki
butugana kubeera mu contract ya insurance. Era bagambye la yujad dalilun sahihun yaqtadi at-tahrim. Tebakusangawo obujulizi nga butuufu nga bwoba obusunsudde bulaga nti insurance company eziri conventional n'okukolagana nazo kiri haram. Of course bali bamanyi abagamba nti no insurance eri haram balina counter argument ku ekyo, bagamba nedda bassebo newankubadde tukkiriza nti ekyo kituufu tusigala ku kikolo mpaka nga tufunye obujulizi obukitujjako, wabula eno yo contract ya insurance teyingira mu ekyo kikolo nti ensibuko yeno contract tejiganya kuyingira mu kiri. Lwaki? Kubanga contract erimu obutamanyaayo kubagana ne hadithi za nabbi ezigamba naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bay'il gharar, nga bwe tuzogedde zonna zibaddemu riba mubaddemu nti teyingira mu kikolo kino ekyokuba nti buli kimu kiri halal mpaka nga tufunye obujulizi olw'ensonga iyo yennyini contract ejjudde gharar, uncertainty, ejjudde riba, ejjudde bay'u dayn bid-dayn, erimu okulya sente z'abantu nga ki mulyazaamaanya, nga bagamba nti obujulizi bumala okuba nti tetuula mu kikolo kino. Tuli ffenna kati ye counter argument abamanyi bagamba nti insurance eri haram gye balina ku kino nti newankubadde tukkaanya naawe nti al aslu fi lmuamalat al ibaha, bwe bunaatukolagana mu nkolagana z'abantu zikkirizibwa, wabula kino kyo tekiyingiramu olw'ensonga obujulizi bungi nnyo nga bwe twetegereza contract eno busobola okugigaana okukola ki okutuulamu. Actually si busobola wala bugigaana okutuulamu mu mbeera efaanana bwetyo. Obujulizi obwo ne buba nga abantu baganya okukkaanya nabwo. Ne bagamba obujulizi obwokubiri obulaga nti insurance companies aba bagamba nti zikkirizibwa, ne bagamba qiyasu uqudi at-ta'min at-tijari ala dhamani al-majhul wa dhamani ma lam yajib. Bakwata insurance company eno n'engeri gyekolamu ne bagikomparinga ku contract ezimanyikiddwa mu sharia, emu gye bayita dhamani al-majhul, omuntu asobola okujja na garanti nga kyatamanyi. Nojja n'ogamba omuntu nti oyo emaali ye bwe naaba etuuse nze garanta we, naye nga n'emaali gwe togikola ki togimanyi. Singa baba bakusaba garanta, nze kati omanyi njagala garanta, n'ogamba aseeka mwesiga nze garanta we. Amanyi bakikkiriza okuba nti nzikirizibwa okukola garanti ku bintu bye simanyi, maali kijashurafu gyagenda okutuusa naani. Bwe kiba nga ekyo kyakkirizibwa, then lwaki insurance company toyagala ekkirizibwe? Tuli ffenna era kyekimu ne dhamana ma lam yajib. Omuntu tannaba kuba nti ekintu kimukakatako ate gwe nojja n'ogamba nti bwe kinaba kimukakaseeko nze ngenda kukikwasaganya. Bwe kiba nti kyakkirizibwa mu sharia, then lwaki insurance company tekola ki tekkirizibwa? Of course abamanyi abagamba nti insurance eri haram, still eyo qiyas okwokugeraageranya tebakkaanya nako, ne bagamba bi anna al-qiyas la yasih, eyo okwokugeraageranya si kutuufu, wa huwa qiyasun ma'a al-fariq, kugeraageranya bintu nga waliwo nga biina okwawukana okubireetera okuba nti kulina impact mu nnamula yayo mu sharia, nti ogeraageranyiza ebintu nga tebifaanagana, wabula si just butafaanagana naye ebimu kubibyawula nga bikulu nnyo nti bikyusa ennamula yabyo byombi mu sharia. Kuba oluusi biyinza okulabika nga ebifaanagana naye ma'al fariqa. Nagamba fa inna dhamana, gwe kyoyogerako okugamba nti insurance eri halal n'okigeraageranya ku guaranteeing n'okuteekawo embeera nti muntu bw'anaaba afunye omutawaana nja kumuyamba, byawukana kubanga nature ya contract zombi mu sharia category zaazo zaawukana, kubanga kino ekyokuyamba n'okubeerawo omuntu si contract yakolamu ssente, ate insurance contract twagenze okugyetegereza nga yo yakolamu ssente. Fena tukimanyi kyekiyisa commercial insurance. Era ne mu mateeka g'ensi mu commercial companies ze batwogerako era ze baleeta mu nsi bateekamu insurance companies. So it is a commercial company. Kakati
ekyagendererwamu mu sharia mu contract eri gy'oyagala okukomparingirako tekwali kufunamu ssente na kugifuula commercial, kyokka ate gwe contract gy'oyagala okugeraageranya ku eno ate yeri commercial ya byabusuubuzi bye bigendereddwamu. Kakati oba ogeraageranyiza ebintu nga bikola ki byawukana. Of course bano nabo beerwanako ne bagamba nti tewali bujulizi mu sharia bwegaana contract eyagendererwamu okuba nti eyamba nga bwe tugambye ate efuuka ki efuuka gye bayita aqdu muawada exchange contract nti mpankuwa empanja kukubeerawo nange tekigaana. Era nabo balina ensonga zaabwe discussion gye saagala kugendamu naye ekisinga obukulu kwe kuba nti bakoze comparison ku ebyo ebyakkirizibwa mu ddiini okuyimirizaawo insurance company mu ngeri efaananako bwetyo. Obujulizi bwabwe obwokusatu baakwata insurance company zino ne bazikompeyaringa era nayo mu bujulizi bwa qiyas ne bakola qiyas ne bakompeyaringa insurance company nga bweri ku kye bayita aqdu ta'min ala khatari tariq. Abasuubuzi n'abamanyi bakkiriza contract eyo naddala abahanafiya. Faqad nassa alhanafiyatu ala jawazi mas'alati dhamani khatari tariq. Madhhabu ga Imam Abu Hanifa bakkiriza okuba nti wabaawo omuntu asobola okuyimirirawo n'agamba nti ogenda kutambula mu kkubo kubanga edda baatambulanga mu kkubo n'engamiya zaabwe nga toyinza kumanya ni agenda kukola ki agenda kukusanga mu kkubo onaatuuka oba tootuuke. Baalina ensonga eyo kati bo baalaba nti wabaawo agarantiiyinga n'akuwa security ku biyinza okutuukako mu kkubo musasule. Obujulizi namba 3 obwaba bagamba nti no insurance eri halal terina mutawaana ngenda kububaddira mu katono. Baakola okugeraageranya insurance negenda mu maaso eri convention ku ekyo abamanyi ba madhhabu ga Abu Hanifa rahimahumullah kye bakkiriza kye baayita mas'alatu dhamani khatari tariq, kwe kuba nti omuntu yeewo awaayo obweyamu nti agenda kukwasaganya ensonga zo singa onaaba ofunye obuzibu mu kkubo eryo lyakulagiridde. Era ekifaanani kya mas'ala ago kigamba oli bw'ajja nawe okugamba nti usluku hadha tariq, kwata lino ekkubo. Ekkubo eryo nkukakasa ki teririimu babbiiri terina mutawaana, kyonna ekinaakutuukako kiri ku nze. Eyo scenario abamanyi abo baagikkiriza nti kwata lino ekkubo terina mutawaana, tofaayo kyonna ekinaakutuukako nze nkola ki. Olw'okuba kyakkirizibwa ekyo ne bagamba nti ne insurance company nayo ekkirizibwa, baageraageranyiza okwo. Tuli ffenna okwe baageraageranyiza. Kansubye ekifaananyi kitegeerekese. Ne bagamba nti ne insurance company bange kugambye nti gwe genda okole, nze kyonna ekinaakutuukako nja kukola ki, nja kukubeererawo. But of course argument eyo qiyasi gye bakoze byennyini bye twogedde ku kiti ekiyise bye bimenyawo kino. Tugambye ekisookera ddala kino kyagenderwamu kusaasira ate gwe okifudde commercial nti abantu balina kukuwa ssente gwe babeererewo. It is the same argument ejj'okukola ki ejj'okukomawo. In fact baatuuka ne ku ddaala erigeraganya ne bagamba nti eno insurance eriwo ekkirizibwa nga tugikompeyarinze ku insurance ezikola ki ez'obusiraamu ze mugamba nti zikkirizibwa. Lwaki? Kubanga bye bimu bitya nti kampani zijja kukola mukola y'emu. Ne bona ngamba because bana bagamba nti eri haramu, bagamba nti eno insurance y'obusiraamu
yanjawulo kubanga abantu bagiyingiramu kuyambagana nga bayingira mu konto gye bayita aqdu tabarru tuyambagane taawun ate Allah yavuga wa taawanu ala albirri wattaqwa muyambagane ku kukola obulungi n'okutya Allah tabaraka wa taala kati tuyingidde mu kukola ki kwebererawo singa munaffe afunye omutawaana ate gwe eyo si yakwebererawo kampani eri eryaga kubakolamu ssente bano ne bagamba nedda sebo practically buli anaayingira mu contract eyo gye muyita taawunu ayingiramu naye kumuyamba like ajegattamu asobole okuba naye asobola okuba nti ajja kumuwa ssente singa n'afuna obuzibu kati nga bwe kiri eri bwe kiri n'eno argument neegenda mu maaso nga bwe twajogerako oluli tugiddamu wano ne bagamba nedda bassebo mu insurance ey'obusiraamu ssente ze tutaddemu ziba zaffe era tuba ne accounts bbiri account eyammwe abatambuza kampani yaffe ne account eyaffe okugenda ssente zaffe ze tubawa so ssente zino zikyali zaffe so nga ate mu kino kyoyogeraku kyoyagala kifaanagana ekyobusiraamu ssente si zaffe olwo ziwayo ziba zifuuse za kampani tesobola nagenda naziclaiminga so nga ate wano tubanga balina pool emu in fact ne system abakwati tujja kubigendamu kuba tutwagala discussion ebere ku insurance yokka tukubiriza abantu kugenda mu maaso mu classes za insurance balaye insurance bwekola kubanga kati bano bajja kugamba nti ssente eziba zifisseewo mu mwaka ziddawa gwe kyoyagala kino ekya convention kifaana ekyobusiraamu ffe mu kyobusiraamu ssente zisigala zaffe era zirina impact ku kiki kyetugenda okuwaayo ate omwaka ogujja mu premium mwezi tusobola okusalawo ntugenda tugenda zikolamu kino ekyokubiri investments ssente zaffe zetuwaayo mukimanyi nti insurance companies zinvestinga ssente amagoba agavudde okugaddawa gwe mu conventional insurance gyoyagala okutukakasa nti efaano ey'obusiraamu bali bwe bagamba mu conventional insurance gyoyagala okutukakasa nti efaano ey'obusiraamu ssente ziba za kampani na bashareholder ba kampani nabalala bonna bali eri ffe abayingiddemu nga abagala okubayamba tetufunamu ate mu y'obusiraamu tufunamu kuba ssente zaffe n'amagoba gaffe system yonna eri designed okuba nti tusigala tukola ki tuganyulwa mu kintu kyaffe kye tuyeterawo naawe n'oganyulwa nga kampani nga totutte butwazi bintu bwotyo mulamba kati olaba nti discussion ebadde egenda mu maaso eri wakati babamanyi abasinga obungi abaga nti insurance companies ziri haram ne obujulizi bwe bayita nabo bukola ki bungi wabula waliwo abamanyi batonotono abalaba nti ekkirizibwa era nabo balina obujulizi ate bw'amaanyi ate balina n'okuddamu obujulizi bw'abali nga kitegeeza tukitegere bulungi olwaleero nga faida kyakuyigamu buyizi kiyinza obadde kikwatagana n'eno ensonga yokka nti abasinga okuba wali ebigambo mu busiraamu nga byagendako abamanyi bangi naye wasobola okubayo ekigambo nga kyamumanyi omu babiri naye nga kyamaanyi nnyo nakyo era kyebayita okuba nti khilaafu eri mu'tabar nti okwawukana kw'abamanyi okwo kulinamu empeke ng'olaba buli omu alina argument ne counter arguments z'amaanyi abamanyi zonna enjawukana baziteekawo omuntu yenna gy'anaaba ali mu kaseera mwaba ali n'embeera mwaba ali seeka we ayinza okukozesa ku ndaba z'abamanyizi ez'enjawulo n'amuwa fatwa gy'ayinza okuweerako mu kaseera ako kyekigendererwamu mu mbeera efaananako bwekyo kakati ekyokuba nti abamanyi abasinga baagenda eno tekikulowoozesanga nti teri bamanyi balala bakola ki oba nti ekigambo ky'abalala tekirina makulu eyo lesson gye njagadde tupiikingemu mu eyo ensonga n'ensonga esembayo oba ekigambo ekisembayo kyekigambo abamanyi bagamba nti insurance eno kano mbadde ndakaleka naye kankaleete kuba kayinza okuba kakulu gye muli insurance eno eri halal bagamba nedda tukomparinga insurance company ku contract y'obukuumi gwe togenda n'opangisa asikaali akuumireko lwaki omusasula kubanga oyagala webake ku tulo risiki y'ababbi okubba obeere nga gwe togirina ogyeggyeko kati owa asikaali ye insurance n'akukuuma n'akutaasa ki ababbi akubeerewo singa omubbi anaabazze ne bagamba nti n'asikaali kennyini mu makulu g'ebigambo byabwe n'asikaali kennyini asobola okumala emyezi n'emyezi nga tewali babbi bazze tomusasula such a brilliant argument asikaali azze akuuma
emyezi mingi tewali babbibaze naye yakuuma. Ne insurance ogisasula niwankubadde tonaba kufuna mutawaana gwonna esigala ng'ekoze ekyo. Erina okusasulwa yasikaaliwo akubeererawo. Bano ne bagamba nedda ssebo wadde erabika nga contract efaanagana era birungi lwakuba mu insurance companies tewali mulimu gukolebwa. Tewali mulimu gukolebwa. Ate mu contract y'obukuumi asikaali asula atunula ng'akuuma maali bwe yeetooloola bw'aceekinga he is actually doing something. Insurance company ekola ki to prevent the risk okutuukako osooka ogisasule. Mukitegedde kirabise ng'ekyamaanyi mu ntandikwa naye nabano bagamba nedda ssebo insurance gy'oyogerako efaanana contract y'obwasikaali n'okukuuma si yeeyo kubanga abakuumi actually bakola waaka, they put in the work, basula batunula basula bakola ki. Insurance company ogiwa buwi ssente n'etuula gy'eri gwe weekolere byonna bwe kinaa kikutuuseeko bajje bakubeererewo. They don't do anything to provide. So wadde ogeraageranyizza okugeraageranyako si kutuufu. Nga tumaliriza abamanyi tulabye bika bibiri abagamba nti eri haram abagamba nti eri halal. Tusembye bano tugenda kubalwako nnyo abagamba nti ensonga tujja kugitwala jumla nti kyonna kiri haram kyonna kiri halal. Tukyawule. Let us study the contract tulabe ne policies ez'enjawulo then tulamule ku buli policy nti eri haram eri ki. Era ne bagamba fama kana ta'minu fihi min uqudi al-gharar singa fama lam yakun at-ta'min singa wabaawo singa insurance eno ne policy gye mukkaanyizaako ebeera ku bintu nga biyingira mu gharar bikkirizibwa. For example, insurance ku byamaguzi byo, insurance eya medical insurance bagamba fa innahu jaiz. Lwaki bo bayawula eno etukiddemu bano bayawula wakati wa insurance ne bagamba insurance batugyetegerezza mu bigambo ebyabali abatusoose mulimu insurance eri haram because of gharar, because of uncertainty, ne insurance eri haram because of what? Riba. Kati ne bagamba insurance eno bw'ebanga ekwatagana era eri haramu lwa gharar lwa butamanya nga bwe bungi nga bw'olaba medical insurance nga bw'olaba insurance against a fire outbreak ebyo byonna biri mu ki? Biri mu gharar, uncertainty. Bagamba nti bijja kukkirizibwa lwa nsonga bbiri, either nti mulimu uncertainty mutono nga bano bwe bagambye abagamba nti eri halal oba liwujudi haja amma olw'okuba abantu bagyetaaga. Kitegeeza nti bo bano abakigambo ekyokusatu balaba nti medical insurance is fine, insurance byamaguzi byo, insurance whatever kind of insurance kasiteba nga tegwamu ki riba eriki ekkirizibwa. Lwaki? Kubanga mulimu uncertainty mutono akkirizibwa okuba mu business. Ekyokubiri waliwo obwetaavu obwawamu obubuna abantu sharia bwekkiriza okuba nti bo bakkirizisa okugenda mu bintu byabadde nti biriki biri haram. Kakati ne bagamba nti wabula mu insurance companies zino oba contracts zino mulimu contract nga zo zikuyingiza butereevu mu riba nga bw'olaba ta'minu ala al-hayat, life insurance yo riba awedde emirimu olw'ensonga okufa kujja kubaawo n'ekigendererwa si kukutaasa kufa. Tukitegedde tewali risk like bw'ogamba nti olegenze mu life insurance tebagenda kukutaasa kufa era ojja kufa. Kati risk ki gye bakutaasa? Ekigendererwa kya insurance bo ne bagamba nti eyo yo nga ye ejja kuba haramu olw'ensonga efuuse riba. Amakulu gali nti oli mu kuwa kampani ssente nga bajja kuddiza ssente gwe oba basikaabo nga bwe twalaba ebika bya life insurance before. Kati bo bayawulamu ne bagamba waliwo ng'olaba mutuufu zirimu ki uncertainty ayinza okulekebwa abantu ne bamukozesa ne bazikozesa olw'obwetaavu. Ne babawo n'endala nga zino zi life insurance olaba nga
tebagenda kuziyizaako kufa, tebagenda kuziyizaako kumenyeka kugulu, wabula ekigendereddwamu kuba nti gw'ofunamu ssente ezisingako obungi kuzookoze eki. Era abantu bangi bagenda mu life insurance nga investment enayagasa abantu be nga bavuddewo bajja muwa nnyingi, bajja kumukola ebintu ebyenjawulo. Episode eno ebadde complex naye tubadde tutuna kyakukola olw'okuba twasalawo mu zino episodes okwogerako okusukka ku bigambo ebyangu, mukkirize ogiddiŋŋane emirundi n'emirundi osobole okuba nti otegera ebigenda mu maaso. Of course n'ebibuuzo bye mugenda okubuuza bijja kutuyamba okuba nti tubakola ki, tubaddamu. Tumaliriza tugamba nti insurance companies eziriko era ze tulina mu Uganda ne mu nsi ezisinga obungi ezitali za Busiraamu ziriko okwawukana kw'abamanyi ate okutali kutono, wabula ky'oba omanya nti abamanyi abasinga obungi bagamba ziri haramu. Era obujulizi tubuleese, abalala ne bagamba teziri haramu, abalala ne bagamba akatuzaawulemu. Kati oli wa ddembe mu mbeera mw'oli okutwala ku ezo endaba essatu, oba tolimu basobola kutwala okuzipresentingira seekawo akuyambeko okuba nti akulonderako ki ekisinga okuba nga kituufu mu mbeera mw'oli mu kaseera mw'olimu, osobola okuba nti owangaala. Yonna ekyali shariya era ku byogerwa tekuli yakaafuwadde, byonna era zonna ndaba bigambo by'abamanyi ab'omulembe guno. Saba Allah tabaraka wa taala bonna abasaasire, abaafa mu bo abawejjana, abakyala abalamu batukuumire. هذا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.